Minisita w'ekikola ky'abantu Betty Amongi asabye ebitongole bya gavumenti okussa mu nkola etteeka ly'ekitavvu ky'abakozi ery'okuterekera abakozi baabwe ensimbi mu Kittavvu. Ensinkano eno eteekeddwa ab'ekitavvu ky'abakozi yeetabiddwamu ebitongole bikola ku kusima amafuta okuli ekya Petroleum Authority of Uganda, Minisita y'obugagga eby'omunsibo n'abakungu okuva Ministry ey'ekikula ky'abantu. Mu nsinkano eno ssenkulu w'ekitavvu ky'abakozi omujja Patrick Ayota annyonnyodde ku nteekateeka ze batandiseeko okulaba nga basikiriza abantu abawerako okutandikawo emirimu n'oluvannyuma batandika okutereka n'ekitavvu. When people are willing to save, but they don't have the capacity to save. So you're going to see us very, very involved in supporting local enterprises to grow. Ayota ayogedde ku mirimu egy'enjawulo gye bazze bateekamu ensimbi naddala mu bavubuka saako n'abakyala. So you train somebody to be a tailor, they need 700,000 shillings to buy a sewing machine. So we're going to intervene in those areas so we can actually, now they become productive. And as they make more money, they become members of the fund. Ekitongole kya Nssf kiruubirira kuweza abakozi abatereka nakyo awaweza ebitundu 5 ku buli 100 ng'omwaka 2035 tegunnatuuka wabula ng'omulimu gw'amaanyi ogukyalina okukolebwa ekyokutuukirira. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi asinzidde wano n'asaba ebitongole bya gavumenti byonna okussa mu nkola ennongosereza ezaakolebwa mu tteeka ez'okuterekera abakozi bonna ensimbi z'obukadde. Those who employ the workers, you must employ them, but equally you must ensure that you meet your obligations, and the obligations that requires you to ensure that the human capital is protected. Amongi abulidde ebitongole bino ku bulabe obuli mu bantu okukaddiwa nga tebalina nsako yaabwe yadde nga muvubuka bwabwe bakola n'amaanyi. The economy is driven at the center of any investment is the human capital. Olukuŋŋaana luno gye luggweredde nga Minisita y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo bawadde ebitongole byonna ebiri wansi waabwe nsalesale wa myezi 6 gyokka nga batuukiriza etteeka kye ligamba. Nze Julius Kafuluma ku Bukedde TV. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkomawo n'akanyomero kaffe ak'ensiitaano y'abakirimaanyi mu kitundu kino ekiddako.